kati mwena bazisa olunaku lwaleero mugenda kutandika n'omumyu bumeka n'akasajja kaluwa tandika n'omumyu bumeka nga tonakuzimba kinyumba tandikira wano mu Kasonda kanuwamala omwavu yayagala atandike ne hardware zingana kuzimba kinyumba kivaanu kyegalanga ekyenkoko nteekamu obumyu amaliza nga tabituuseeko kati gwe twala n'akamyu kaluwa akakazi gula akasajja tandika ate ne bw'oyagala otandika n'akasajja munyize n'otwala akanume n'osooka n'okalunda omwezi mulamba n'oyiga okulunda n'ogamba kati kankatunda 3 oba 4 ate bampa akakazi naye ng'ekyozimba okimanyi atandise n'omumyu mumeka okumala omwaka obeera ng'olina omumyu 100 omumyu 100 mbugula miliyoni 20 omumyu 3 businga ente 10 ez'abalaalo omumyu mumeka businga ente meka omumyu 3 businga ente 20 ez'abakalamoja gama otandika n'omumyu 3 wuwa emyezi 2 nubukola ki 3 nubukola ki ogenda kumala omwaka gumu ng'olina omumyu 10,000 tulina omumyu butugula emitwalo 3,4,5,6 kitegeeza bwe tukagula emitwalo 3 ziba miliyoni 6 mu mwaka ogwo eyatandika n'ente 10 aba akyalina ente 10